Yine ebbaluwa yange ey'olukale gye mpandiikidde mukadde wange Charles James Ssenkubuge Siasa olwaleero nga lumu mu Kutulansanja wa 2025 ku ssaawa 7:30 ez'ettumbi mu Kireeyo. Mukadde wange, nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne nkwebaza obuweereza bwonna ku mitendera egy'enjawulo. Nebaza Katonda akukuumye okuva nga nkyali kato lwe nasooka okukumanya okutuusa lwe nvumbyevumbyemu nkutolobeza ekkalaamu. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Bw'otula okunneegaana ne tundowooleza eyo, tunneekyangiddeko nga ndi eno gye nkubira ennanda endobo mu constituency Baamunaanika mu ssaza lya Nnyinimu ery'e Bulemeezi. Mukadde wange, simanyi oba ebbaluwa yange eno eneekutuukako wenjiganzise ekutuuke, wabula bw'eneebeera ng'eremereddwa okutuuka ng'efunyeemu ekyeggaali ekigiziyiza okutuuka, kwe kusalawo kopi ngiteeke mu masaŋŋanzira g'obwengula wano, oba oli awo n'oba oyitaayita n'ogigwikiriza n'endoopa gy'oli nga bwe nasuze nkulowooza. Daddy Senki, lwaki ozze ku birowoozo byange n'obitagaza mu kiro kino? Soose n'embirimbiikiriza mbisibe ekiwaani nti binnyamuke binadde enkya n'embiwa obutuulo, naye binneerippyeko kwe kuntakuza ekkalaamu. Kwebaza obuweereza bwonna bw'okola ebiro bino obubwonga omuntu ko n'obw'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Kaabadde katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu ke kaakulembedde omutima bakira ogummanja nga tegunsaasira, nga gummanja Ssenkubuge ow'ebiro biri. Gwampazeewaze ne gunserengesa mu nnyanja y'ebirowoozo. Amangu ago kye nnavudde ngubuuza ekibuuzo, lwaki onsaba wa biro biri so si wa biro bino? Era neekanze mbase bubasi kkalaamu nkuweereza ebbaluwa ey'omukwano ng'ate ya kitiibwa, oba oli awo eneeweweeza ku bisuze binkulungutanya mu kiro kino. Mukadde wange, bbaluwa y'eno nsoose n'enjambaza ekitiibwa, sigiwandiise kukukkakkanya oba kukuvvoola. Nze ndi mwana bwanazze ng'akulabirako n'enjiga, era ebbaluwa eno ngiwandiise ngiwere by'omukwano. Mr. President Kabulakata, nze ani ejja obujja afunye omukisa nkuweerezeeyo ebbaluwa ey'engeri bw'eti. Ku bannya b'ebisa biba bitanula bityo okumuluma. Mu mwaka gwa 94 mu Kasambulaawo ndyoke neetonye ku nsi nzibulemu ku buuso nga Siasa watandika dda okuyuuguumya amayengo g'ensi mwe tusula. Mu kiseera ekyo wali watandika dda okusomesa n'okusanyusa eggwanga ng'oyita mu talanta yo n'eminywanyi gye egitabuusibwabuusibwa. Era nja kuba munnanfuusi singa mmenya amannya g'abantu abaatutumula ennyo ekisaawe kya Katemba n'obuyiiya ne sinokolayo linnya Charles James Ssenkubuge. Mukadde wange, kimanyi wooli wonna ovulubanya ebibuuzo nti ow'embwa ono Maseruka asinzidde ku ki ambagireyo ebbaluwa? Okusanyusa n'okusomesa, okuzzaamu essuubi abo abaterebuka, okuyigiriza obuvumu n'okwekkiririzaamu. Munnakatemba, muwandiisi Nakinko ow'ebitabo, mukulembeze, muzadde, munoonyereza. Ebyo bye bitono ku bingi bye siyinza kubuusa maaso singa mbuuzibwa nti lwaki owandiikidde Siasa. Mukadde wange, tulaba ebyedda okusasika biti nga tulaba, naye omutima nga gukummanja teguweweeza nga bw'oli zaabu gye tuli atannaba kusimulwa. Mpandiika bino labayo bwe nvulubanya ebiyenge nga nzijukidde Ssenkubuge Saagenti Mpiima ne Ssenkubuge Enkola Empya oba ya.com nga mwatuwandiikira ebitabo ebigezo ne tuyita. Mutusanyusizanga ng'ate n'okuyiga n'eno tuyiga. Mmwe ensonga lwaki nange kati mpoomerwa Oluganda. Mukadde wange, mmwe munyenyeso zaffe ezizze zitumulisiza ekkowe ly'ebitone, gwe mwene gwe watandikibwako eddoboozi lya bannabitone okweraga nti lisobola okugolomola ensi eno, era Kabulakata otukulembere.
mu bavumbuzi abaze bavumbula ebirooto bya talanta oddaabiriza emitima gy'abantu bangi ng'oyita mu biyiiye byo. Abantu bangi beegombye okuba bannakatemba era weegombesezza bangi okusoma n'okukola ku mikutu gy'ebyempuliziganya naddala radio olw'eddoboozi ly'essaaze eriwoomerera nga sukaali. Daddy Senki, saagadde osooka osirike ndyoke mpandiika ebbaluwa ekusiima nga tokyampulira. Fukamidde wansi ntuma ebbaluwa eno ekunsiimire olw'obuyiiya bwo bw'ozze otugabanyiza mu nsi eno emyaka egisoba mu 40 kati. Wabula nkusaba onzikirize mu bbaluwa eno nsonsekemukko akasonga kano akansiiwa. Mukadde wange, tukuze mutugamba ti ensowera ekwagala yeekugwa kubbwa kuba ntuuleeko oluusi n'envuluba n'ebiyenge ng'erinnya lyo liwewulwa lityo okumalibwamu omukyuzi. Senki gwe mmanyi omusajja ayogeza ekiroodi omwegendereza ennyo mu nsobi atamala gapapa atyo asengejja ne yekkaanya ebisaana okuyatula tajja kitya ataaliraanwe abalumira mu kuyatula. Kitange, kino tekikkakkanya ggwe wekka ng'omuntu wabula naffe abaana abakuze bakuyigirako ebirungi anti abangu abayinza okubijwetekawo bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ate n'omwana awaka bw'alaba kitaawe ng'atudde bakyenjebula mu sseruwale ew'omoggoseemu ettuli abagenyi nga baseka, owagira omwana oyo okuyita kitaawe n'amuzza ebbali n'amusaba okukyusa, oba owagira omwana oyo n'aleka kitaawe n'atuula bakyenjebula n'abuuka enswa. Ekyo nkikomezaawo kitange, si kulwa nga njogera ebimbattu z'obuswanyu. Mukadde wange, nsaba nnyo Katonda mbeerere wa kisa. Ebbaluwa y'eno oleme kugifuna mu bukyamu, ngiwandiise yonna yonna njiwere by'omukwano. Era bw'ebaamu ebikunyiizizza nkusaba onsaasire, naye saagadde ndabe bageya nsirike ng'omuwunike. Muzannya emizannyo mingi omuli egibuulirira, egisomesa, egirabula, egigunjula n'egisanyusa, era abantu bangi balozezza ku magezi agafumbekedde mu biyiiye byammwe, era bangi bakyawa nnyo oyo yenna ayagala okufeebya ekitiibwa kyammwe. Mukadde wange, nandyagadde nkuwandiikire bingi okukirako wano, naye tulowuuno mulaba ndabiriza kunziba, nsaba onzikirize ebbaluwa yo ngikomekere wano. Nsaba nnyo Katonda ayongera akusanyuse, akwongera obulamu n'obugabirizi, entuuyo zammwe ne bakadde baffe abalala bonna mu buyiiya mulabe ku bibala byazo nga mukyali balamu ate mu kitiibwa. Nze Maseruka the Poet.